njala kumaliriza nga nziramu okwebaza Kereziya okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza. Era nsaba mu kiki ekimu Kereziya ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu. Kuno kwe mmanyi nga kwe kuyitibwa kwa Kereziya n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba Katonda. Ssebo Musinnya nkwebaza nnyo okutuusa eddoboozi lya Kereziya etaliimu kasaakaala. Era eri abo abakkiriza obuvunaanyizibwa okukulembera mu kaseera kana kazibu, mbasaba temudda mabega. Buli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebirisomwa abaana n'abazzukulu, kano ke kaseera okugyayo ekinyinsi ky'obukulembeze mu bantu baffe. Era nga bwe nasuubiza abavubuka emyaka egiyise, emyezi egiyise, genda kubawa obudde okwongereramu okubabangula tukole ebyobufuzi ebigenda mu maaso, si bya kinyumo na kunyumyamu na kwesanyusa. Kamalirize nga nziramu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi, era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo mbuuga alangirira ki? Nzize wano okulangirira kisa kya Katonda, nti Katonda njagala era ali nange era akyatambula nange. Beebuuza mpuuga ayagala ki? Ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Ayagala bwa ggwanga? Ayagala kukola kibiina kipya? Kati kambaddemu mukiwandiike, kambaddemu kukukubira. Ebyo byonna byenjogeddeko waggulu mbisobola. Mundabamu obujjeko obutabisobola? Bisobola dadi. Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu buli nsonda ya Uganda ngenda kukolagana ne buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga situnaba kuteekamu jjejjeremu waakalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutandisa olugendo lulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo. Era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa obwami ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti naliko n'essentebe w'abavubuka ku kyalo Mwami Njala n'owa disitulikiti ya Masaka. Ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was youth leadership. Banaye bakyogera Mukama. Njala kusinzira wano mbayite mwenna. Mukulu wange John Kenya Lukyambuzi ne CP, muganda wange owa Need, nsaba ojje wano ongerako eddakiika emu obuuze ku bantu. John Kenya bamumanyi bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumaŋŋana, temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze, temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugaayu. Muwuliziganye mu makati gammwe ngenda kubeeramu, sigenda kummula. Katonda kyampadde amagezi, siina kinnuma, simagira, sibongootangako, sibayitako kiwandiiko mu pabe ne ŋŋamba nti saakirabye, buli kimu nkiraba era nkigoberera. Mange yansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma. Nsoma ate nentegeera, mange ne kitange bansomesa. Musenyoli netonda tutta akadde kangi, basawo bannaddiini, disikazi n'abalala. Mukadde wange Canon Lene Bonkamba mugerwa okuva ku lutikko ekako, tweyanza nnyo akadde kano. Abantu baffe ebyobufuzi ebyetyobooko bibayiseemu nnyo, tebakyawuliriza, bawulirabuuliza naye tebawuliririza. Basiba abasaaseredooti okuva mu buli nsonda ya Uganda, buli dayisisi evuddemu omusaaseredooti olw'omukolo guno. Obudde butono nandibadde mbanjula. Mwebale nnyo tuwa akadde kano. Eggwanga lyetaaga buli muntu waali mu ddiini ye, mu ggwanga lye, okutegeera nti obudde buwungeera.
obudde buwungeera oserengeta kibira omuntu yawa amagezi obudde babuwungeera otambula odda luddawa beponga oliko emmandwa zewammwe obanga lubaala akuluma binamunyenye bikaaba ate oga nti ngenze kusenyanku mwebale nnyo omukwano abantu bakatonda mwenna abavudde mu buli nsonda ya Buganda buli ssaza weeri wano olw'okwebaza obuweereza bwenkoze obuweereza bwange kibadde buweereza bwa mutuukirivu bubadde bwamuweereza wa muntu akola ensobi buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100 nkola 100 decisions nga 10 oba 2 kuzo nsobi tezinfuula kapere zinjongera kutegeeza benkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera era ekindeese wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula nemanya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi bwe mba sikoze ensobi nennyonnyola kyenkoze atayinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima njagala nkome wano nga nzala okwebaza Mukama Katonda abankuumire Oyikiba Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja nkwebaza okutindiggana b'ekitiibwa baminisita banywanyi bange mikono gyange bakaba palamenti obudde butukutte thank you so much naweereza palamenti yonna nekkiriza ndi mutabani wa Nsamba akoze obukulembeze mu palamenti so sikweyisaawo nakwetona maganzi. My brother Joseph, come and use a minute. I want to assure you that your fight is my fight, but because you've come from far, use a minute and greet these people and assure them that we are going to walk this journey together. Thank you, Joseph. Abasebo ne balnyabo edakika bampaddemu ate ngenda kukozesemu n'olw'ensonga eyo mwena mu biti byammwe mbawadde ekitiibwa era nzize wano leero okwebaza Katonda. Mvudde okesi gye nvudde naye gye nva Hoima e Bunyoro amanyanja ze Joseph Kiza Kabuleeta Amoti naye kindeese wano olunaku lwaleero okwebaza Katonda wamu ne muganda wagono Honorable Mathias Mpuuga Nsamba olw'emyaka 2 n'ekitundu gye nakulabako nga nkugoberera n'okuleeta dignity mu leadership ekyo kikulu nnyo era nebaza Katonda olwo naye n'ekirala ekindeese wano ng'oggyeko okwebaza Katonda wamu naawe ekirala ekindeese wano ly'essuubi nga bw'okyogeddeko n'ow'ekitiibwa Medard Sseggona nga bwe yakyogeddeko essuubi nti tugenda kukwatira wamu tuggyewo obukulembeze obw'ensikirano tuzeewo obukulembeze obulondebwa abantu ekyo ffenna abayina endowooza eyo wonna wooli ffenna tujja kutuukayo era bwe mpuliridde nti olina okwebaza ne ŋŋamba nina okugendayo olw'ensonga eyo kubanga endowooza yo ku nsonga eno ngimanyi n'endowooza y'abalala tulina bannaffe wano be tuli nabo mu Holy Alliance Honorable Asumani Basalirwa Honorable Ken Chamuzi ali wano emabega bange n'abalala Mabike Mike Mabike n'abalala twakolayo alliance ffenna tugezaako okukola kintu kyekimu kuggyawo obukulembeze obw'ensikirano kubanga Uganda tugyagala njagala nga Honorable Nsamba bw'agyagala n'abalala bonna okulaba nti tusobola okukyusa effugabbi lye tubadde emyaka gyonna ffe muniidi nga maliriza okwaffe gugamba ssente mu nsawo kubanga bwe natambula eggwanga lino ne nditabaala nategeera nti Uganda si nsi njavu n'akatono tetuli baavu actually Uganda nsi ngagga nnyo naye waliwo abatukulemberera abalina omululu abaagwa mu bintu ne babirya ne batalowoozayo nti waliwo n'abalala abyetaaga so n'olw'ensonga eyo
zeŋŋamba sente mu nsawo ate kisoboka abantu okubeerawo mu bulamu obweyagaza mu nsi yaffe eno Katonda gyatuwa erimu obugagga. Kino nkyero akyogere mu Luzungu. Uganda is blessed beneath the ground with extractives, minerals, oil, and so many things. We are blessed on the ground with 50% of East Africa's arable land. We are blessed above the ground with the best weather that there is in all this region. But why are we poor? Answer yemu, poor leadership. Congratulations, my brother. God bless you so much. Ken, 1 minute. 1 minute. John Ken James is my name. Zenzize wano okutendereza Oweekitiibwa Mpuuga bwe nakika naye mu Parliament ate nembera naye mu Law School e Makerere. Weebale obutatuswaza. Bwe tubanga omuntu ng'ono avuddeyo atukwatireko eggwanga lyaffe literere democratically, lwaki omufotoola? Lwaki omufotoola? Njagala okutendereza ebiseera busembye luno naye nga tukwegomba olwa development gy'ozookola n'otuuka n'okwagala okukaabya Prime Minister Nabbanja amaziga ani akugambako? Malirizanga ngamba nti Oweekitiibwa Mpuuga ebigambo byo byoyogedde wano tubitutenga biri serious, tewabaawo akutiisatiisa kuba ffe abakyali mu kisaawe tulowooza singa Mpuuga alemerako tujja kusobola okufunira eggwanga lino enfuga ya federo Uganda yeyagale. Nolwekyo ekyo bannastange mwekitena bwe basitala okusitujja okwagisitira omusasi tajja ositono omuzisitira katositonda omulusitungi abakusitume. I have nothing useful to add. Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka.